Balungi abaagala nsanyusa obbalaba. Eddakiika zitugenzeeko nnya. Naye tujja zisanga, tujja zigoba tuzisange. Nange ntuuse, mwebale okubeerayo bamikwano. Nange ntuuse. Nkwegayidde bw'otuuka beerako gw'oyita. Simanyi lwaki abantu abasinga bagamba tebakyafuna notification yange okuva luli essimu yange lwe yakyankalanamu, page ne account lwe byakyankalanamu lwe baali babikwatamu. Abantu bangi bagamba tebakyafuna notification. I don't know. Tugezaako okukikolako tulabe, kubanga oli asigala nga za friend naye nga tafuna notification ate nga bulijjo yali azifuna, naye okuva ku Saturday eri kiwezezza wiiki mulimu abantu abagamba tebakyafuna notification. Simanyi oba eddoboozi lyeryo ngezezaako wano ddimalayo. Nina bendi mu kuyita wano, bendi mu kwongerakokko. Bw'otuuka bbaako munno gw'oyita tunyumyemu. Mugambe ASP azze atuuse. Mujje tunyumyemu then tutambuze information. Bamikwano njagala obbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambuza message abantu bagifuna. Message abantu bagifuna. Hanira Nalutaya, you're welcome. Margaret, you're welcome. Rashid, you're welcome. Ruth, you're welcome. Dora, you're welcome. Princess Holding, you're welcome. Fredo, you're welcome. Faizo, you're welcome. Juliet, you're welcome. Mama wa Bobby, as usual. Victory, you're welcome. Aisha, you're welcome. Abdul Rahman, you're welcome. Isaac, you're welcome. Mimi Uganda. Juliet Justin. Aisha again. Faizo, you're welcome. Bana imwe bale kujja bw'otuuka sharing a video. Mama wange eggulo saamulabyeko ndowooza. Agnes eggulo saamulabyeko. Agnes mumumbuuliza amumanyi. Asobola omunjirako mumuŋŋambire nti mutabani wo nga teyakulabye n'olwaliro simulabye. Bannaye mwebale kujja. Ngezaako okukwata abantu ababeerawo wano bulijjo. Ngezaako era bangi mbalumba mu bokisi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange, mwebale okujja. Nammwe mwebale okunnoonyaako. Njagala twekumeekume nno. Naawe bw'oba olabye munno wano, musindikireko ku ka message omugambe twasisinkana ku street za Facebook. Waliwo yampadde ettaamu eyo wano. Agamba bwe nali mpita ku street za Facebook n'enkusanga okuva ku olwo. Olina omulimu omulungi gw'okoze mu bulamu bwange. John, you're welcome. Aida, you're welcome. Christine. So, bw'oba olina munno gw'olabye wano n'osobola okumumemorizinga, mulumbe mu kabokisi omugambe twasisinkana ku street za ku Facebook, twasisinkana ku ASP nkulaba nnyo, mwogereyogereko tutandika okwezimba. Mmwe kati tutandika obumu obwa ddala. Tutandika tetugenda zimba, tusookuba tetugenda zimba kanisa ene ya gundi nti kanisa yaffe eri gindi. Ekkanisa yaffe tusobola ogizimba wano ne twemanya ne twekumaakuma ne twongerayo omulimu guno ne tugutwala ku level endala. Yes, njagala tutandika okwekumaakuma. Nabagambye ku kya WhatsApp
nkimanyi tonabafuna notification tonaba kugiraba naye tugezaako gizimba wabaddewo bye tukyalinda nga twagala naye eddakiika ntono nnyo emabega ko nga sinajja ebimu ku byembadde nninda mbifunye message ngifunye so tugenda kutandika ojja kulaba nga ojja genda ozuukuka one day oba leero oba nkya oba ddi nga oli mu gurupu eyo naddala abo abanzikiriza ne muŋŋamba nze nteekaamu nange nteekaamu nange nteekaamu so kino ekintu saagala kikome wano Honorable Kyagulanyi yatugamba social media tugikozesa ebyamakulu njagala tukozese social media ebyamakulu kubanga ekyamazima y'amakulu nnyo 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 njagala twekumeekume twenoonye twezimbe tuve ku ddala tugende ku ddaala eddala mwebale nnyo mwebalire eddala bannange mwebale nnyo mwebale ddala sina bwe nnyinza beebaza natandika ebintu bino ng'asaaga nga bulijjo bwe mbagamba naye njagala obeebaza kubanga omulimu mugutambuza ekintu kino nayagala okukyogerako naye ate nkirabira kubanga ndi okujja wano ng'ebintu bingi nnyo ebibaddewo mbeebaza kubanga ate nammwe message mugyongerayo waliwo abankubira essimu ng'omuntu ambuuza kozi kiri kyawandiikibwa kiri luddawa kati nkijjukidde kulwakuba nti eddakiika ntono nnyo okuva kati waliwo omu ku mmwe wano waali nkulabye muganda wange aŋŋambye sooka onzijukiza ekyawandiikibwa kiri kiwayogera ekigamba nti omuzimu gwasendasenda Akabu n'agenda mu kufa sooka okimpe nnyina wano bendi nabo yanguwa naye nkimuwa ne mugamba sooka odduka okibagambe bannange mwebala okwongerayo message video zonna gye ziri osobola okuddayo n'ozikebera bwe ziba zikubuze wano ku account kubanga mbeera n'ebintu bingi mpostinga nnyo nsharinga nnyo message okutambula wano ku account video zange zisobola okukulema okusanga amangu naye ntonotono ezaatandika okuva lwe nafuna page genda ku page ASP page eriko profile picture ya Honorable Kyagulanyi zijja kukwanguyira okusanga kuba ze ziriko zokka okujjako neza Honorable Kyagulanyi ezimu z'abaakoze so bw'oba olina video yange yonna gy'oyagala genda ku ASP page Bible and Politics ojja kuzisangayo gye ziri ezitandikawo ndowooza ne January okutandika ne January zonna gye ziri gendayo ojja kuzisangayo bw'oba olina ekyawandiikibwa ky'oyagala jangu mu kabox oyinza kubanga olina ky'oyagala okwogerako olina b'odiscussinga nabo olina b'obuulira nkubira tukinoonye tukikuwe oyongezeeyo message banaye mwebale nnyo mwebalire ddala mweleka mbabuulire Yesu nabagamba luli Yesu yakola ebbanga lye yatambula ku nsi yafuna abantu 12 ne yeebaza Katonda n'agamba nze Mukama omulimu ngumaze nze ngenze byonna biwampa mbikoze era ekkanisa ngimaze abantu 12 be baavaamu ffe wano kati ffe tutandikira ku bantu 12 Yesu be yabuulira enjiri kati bonna ababa kyova olaba nze siri ku namba za gundi wano nti ninde mumale okuwera ke wanuke tuke bemba nfunye beebo Mukama yagamba bw'ati Gideon yali agenda okulwana twamwogerako wano Stephen nsanyusa okulaba mukwano Gideon yali agenda okulwana okukuba abalabe ba Isirayiri nga alina abasirikale bangi nalyoka ategeka amajjeege bangi mangi Mukama n'amugamba abo bonna tobatwala so kubagamba atidde aveeko kubanga mulimu abatidde n'abagamba bannaye bw'oba owulira nga otidde vaako Bayibuli egamba ne bavaako ne bagamba nze ntidde nange ntidde n'asigazaawo be yasigazaawo Katonda n'amugamba n'abo nabo bakyali bangi kati batwale ku luzzi banywa amazzi bakutame ku nkoma banywa amazzi ng'embwa anasobola okukumba amazzi ng'embwa yoyo anaabayiseewo Bayibuli egamba oba yafuna abantu 200 is 200 ekyawandiikibwa ekyo nekisomesako wano abasajja abalala bonna nabagamba muddeeyo mutulindire waka so gwabeeraze kuolwo gwosobodde okunywa amazzi ng'embwa nze ne bensangawo bana ate oba nagyogererako ngo tekuli n'omwaliko ate bwe mubeerako bwe bati kitegeeza nkoze nnyo okitegedde so
mwebale nnyo mwebale ddala mwongereyo messages kyovula banga mbagamba mfuna bwe tuba tuze wano funayo akatabo ne peeni bwe tuba tugenze mu kyawandiikibwa okiwandiike oddeyo okyesomere wekka oddeyo okisome omanyi bayibuli eyo erina interpretation ennene nnyo nze nsobola okujjawo ne nkuinterpretingira ekyawandiikibwa in political way politically ate ng'enkya tusobola okukisomako spiritually kati ng'ekyawandiikibwa ky'eggulu kye twasomyeko tuli mu nnyo gwa nsi bwe gunaggwamu ensa tunaalunga mu nnyo nabaki ekyo kyakoze mu politics kikola mu spiritual life oli ku kyalo olyaza amanya banno okumpanya banno kyokka bakuyita mulokole gwe munnyo gwa nsi ku kyalo bagenda kulungamu munnyo nabaki ng'ate gwe omulokole gw'obonyaabonya abantu interpretation yo giwulidde eno egwayo neno negwayo neri negwayo so soma ekyawandiikibwa ojja kufuna interpretation in all aspects muwulidde mukama abawa omukisa olwo ntandise vidiyo eri nvuddeyo naye ebyokwogera nga nina bingi ebyokwogera nina bingi nnyo wano naye bannayuganda wulira bannayuganda mmwe beeyongedde okugenda mu maaso n'okupretendinga nti embeera eri nnomu eyo ye vidiyo y'olwaleero they are pretending nti embeera eri nnomu ennaku ezo nalaba abayimbi nga bagamba ffe pulezidenti tute tugende tuyimbe nembuuza bano abasajja bamanyi ekiri e Uganda bagenda kuyimbira baani mugenda kuyimbira baani mugenda kuyimbira baani mugenda kuyimbira baani ku mbeera eri e Uganda bannayuganda stop pretending nti embeera eri nnomu embeera teri nnomu nze njogedde ne bannayuganda ngezezzaako kwogera n'abantu banjolova naye bannayuganda eka buli munnayuganda gwoyogera mmuleka mbabuulire nyina mukwano gwange njogedde naye olwaleero nakola naye nembeerako naye mu nnyumba emu ne tumaliriza sijja kuyogera nnyo bimukwatako kubanga asobola otegerekeka abadde alina kampani ye ng'alina byakola abasajja kampani ye bagisudde musajja muyima ne bw'omutunira bw'oti muyima kaswa oli namugambako ne mugamba muganda wange tuyingire politics tujjeko Museveni n'agamba nedda politics ajja kutwala ebintu byange politics ajja kutwala kampani yange olwaleero ankubidde nga mbuuza abadde alina kampani ankubidde nga mbuuza leero wire nkole ntya okulinnya nzije nkole nkuba ekyeyo kampani yange abasajja bagimazeewo newala politics nalowooza nti wenayingira politics nembeera ewa Kyagulanyi bajja kukola ki ye explanation jampadde bwe nayingira politics nendaga nti mpagira Kyagulanyi bajja kumalawo kampani yange ate nga bakasitoma bange bonna abasinga ba Kyagulanyi nga sisobola kugenda eri ku side eri nti ndage nti nno ndi nabo nensalawo nembeera Newton nekweka nze politics abadde tankwatako naye abasajja bamazeewo kampani yange ngudde sikyasobola kuweerera baana sikyalina njogedde naye kati bino byembagamba nze mmwe bwe mbabuulira ebintu sina kintu kyenjiya sisobola kumubagamba linnya asobola okumanyika avudde wala kyensobola obbagambako nakola naye mu New Vision kampani ye egudde agamba ninye ngende ku kyeyo abadde alina byonna abadde yeevuga kakati aŋŋamba ndagirira bwe bakuba akasaale nze akasaale ndagirira nzije tukuba akasaale ne mugamba bad news akasaale korona yakoonoona tebakyayagala bakubi ba busaale bwe njogera kubi b'obusaale ndowooza kitegera gamba wakiri nzije mu bwa security teebereza omuntu abadde CEO anoonya bwa security kati naye nga yeekweka n'agamba sigenda biyingiramu bakasitoma bange bonna bannayuganda bonna baagala Kyagulanyi kati kasitoma bw'anaazuula nti ndi wa Museveni tajja kugula ate aba Museveni abali mu buyinza bwe bakizuula nti nno nabo bajja kutta bizinensi yange kambeere Newton era nga ye tomunyumiza gaboozi tomunyumiza guboozi gwa politics no one is safe Ugandans stop pretending nti embeera eri nnomu embeera teri nnomu wakati waliyo ekintu kiri nnomu
jo waliwo omuntu wane yampereza ka audio a program in fact mwagimpereza nga 5-6 eyabadde ya Honorable Nambozi yayogedde ku lujjuliro. Njagala okukola apiiru nange mumuweereze yange. Honorable Nambozi yagambye bw'ati bawamba omuntu we najja ne bamunoonya n'abula n'agenda mu parliament n'amwogerako. Bwe yamala omwogerako n'agenda wa speaker n'abagamba mbawadde ennaku 2 bw'atalabika ngenda kukola ekintu ensi yonna kyeneekola ki ngenda kukola ekintu ensi Uganda ngenda giteeka ku bikukujju. N'agamba speaker nkwadde ennaku 2 ng'omuntu wange afulumye. Speaker namugamba tukikola. Namboze twagala Honorable Namboze otubuulire mukwano kye wabadde ogenda okukola kikole kubanga waliyo abaana b'abalala abatannalabika. Honorable Namboze kye wabadde ogenda ekyo kye baatidde kye wabadde ogenda okukola wakiri kitubuulireko kibuulire bannayuganda oba kikole bannayuganda bakwegatteko. N'ekintu ekyo kyankutteko ne ŋŋamba waliyo ekintu kye tusobola okukola omuntu kyasobola okukola abantu bano ne batya. Kiki ekyo Kadaga kye yamugambye nti mukwano tokikola katukuwa omwana wo omwana mu nnaku 2 ne bamuleeta. Maama nze mbuuza Kadaga amanyi gye basibira abaana baffe? Kadaga amanyi ensiba gye basibamu abaana baffe? Kadaga amanyi gye batereka babba bammwe? Kadaga amanyi gye babonyabonyeza bakitaffe? Honorable Nambozi yagambye yagende wa Kadaga mugende mu biwulire mugende mu birabe. Honorable Nambozi tuyamba otubuulire kiki ekyo kye baatidde mukwano tukikole abaana b'abantu baveeyo. Mbegayiridde mmwe Uganda tewaliyo kintu kiri nnomo. No, mmwe mugezaako okufuula ekintu kino ntino kiri nnomo. Museveni yabeetegekera dda nga ye akimanyi embeera teri nnomo. You Ugandans you are pretending embeera okuba nnomo. Kyova olaba ne byemukola tebigenda mu maaso. You are just pretending. Wale pretending nzeeko nti kannebake ng'erinnyo likuluma ne bwe weebikka mu bulangiti likujjayo mmwe kambabuli tewali kiri nnomo. Uganda teriyo kintu kiri nnomo. Ebintu bingi bye mbaleetedde okusooka obudde bugenda naye okusooka leka nsooke kino nkiyiseewo mangu. Mwalabye amawulire g'eggulo mwalabye ebintu ebyabadde mu mawulire. Njagala kwogera ku kintu kya pipeline. N'amafuta ge tubadde twewanya mbu tulinayo amafuta n'amafuta tetulina. Mwakitegedde nti n'amafuta tetulina. Lwaki Magufuli amala kufa ne batubuulire ebya pipeline? Jukira pipeline eyo yali ayina kugenda Kenya ku ssaawa esembayo ne bagikyusa mangu ne bagitunuza wa ne bagitunuza Tanzania. Magufuli olwafudde bwe pa ne bakubawo oguboozi. Bulijjo tebagwogera. Wulira bagambye bwe bati ebirala ne bwe siibyogere nja byogere enkya. Bagambye bwe bati nti mu pipeline eyo amafuta gonna ffe bannannyini mafuta ffe bannannyini ttaka okuyisa pipeline ffe bannannyini pipeline wabula eyitawo buyisi genda wa Tanzania. Mukoddomi wange nkulengedde mukwano owebale kujja Mukama akuwa omukisa. Labayo pipeline byonna byaffe naye ffe tuyinamu ffe bannayuganda tuyinamu emigabo 15. Total eyinamu emigabo 75. Tanzania eyinamu emigabo 5. Kampani y'Abachina eyitibwa Sinoko eyinamu emigabo 8. Bannayuganda tuyinamu 15. Kati sooka nno owulire. Awo nanga tukyali ku ebyo kitegeeza essente z'amafuta buli ku mutwalo tufunako 1,500. Ku buli mutwalo tufunako 1,500 ku ssente zigenda okuva mu mafuta ffe bannannyinigo. Naye Bahati yabadde azze mu palamenti nga Bahati asaba kino. Bahati yazze mu palamenti n'agamba ayagalayo obuwumbi 481 obwokola ku bya pipeline eyo. Jjukira ssente zigenda okuvaamu
ku buli 100 tulinako 150 naye yanonye obuwumbi 4 ate okwongereza ku mpitirivu ze batatubuulidde ate ne Total naye egamba nayo yabadde izenga manager waayo nayaze agamba ayagalayo obuwumbi 10 obuwumbi 1,406 okusasula bannannyini ttaka okusasula bannannyini ttaka okwayita kyokka ate bannannyini ttaka bakaya nabagamba tebafunanga ku ssente kati njagala tusimbe wa wakati tuddeyo bulijjo tubagamba bantu mmwe Kyagulanyi webale kujja Kyagulanyi mukama akuwa omukisa Kyagulanyi webale kujja bulijjo tubagamba bantu mmwe nti Uganda tewaliyo opposition Museveni yatusookayo n'abeera mu gavumenti n'akola ne opposition olunaku lumu neyogera wano ekigambo neŋŋamba Besigye ekintu kye tutagenda kumusonyiwa kwe kutuuddiisa bannayuganda Museveni n'atufuga emyaka 35 nga twesize nti tulina opposition kubanga yafaanana okubeera opposition Museveni yakola opposition nga ne bodduka mu opposition oli wa Museveni ne bodde eno osigala oli wa Museveni ne batufuga emyaka 35 nga Museveni atufuga misana Besigye atufuga kiro olunaku lumu jjajja wano omugenzi Anas Kalisa mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe ne tamale mirundi ne boogera ne bagamba oyo Besigye wa NRM FDC ye NRMB Uganda ne babyogera ne boogera ne bagamba nti Besigye ye nannyini wa hoteli Equatorio Besigye najja mu bigambo bye nayogera ebigambo bino hoteli Equatorio si yange mu Uganda sina kyenninamu ekintu kyenninamu nze ndi kayungirizi wa Total ebyo mwabyerabira nze mbijjukira nze abijjukira leka mbibabuulire Total eyina emigabo 75 ku buli 100 Besigye yatugamba bwati nze ndi agent wa Total wano era bwetunda amafuta nfuna commission ku ssente Total zeekoze wano sina mulimu kuno sina kizimbe sina kalina mu Kampala bwe babagambanga nti kalina gundi yange mugende mugikuba amayinja nze nje bawadde mugende mugimenye nze ekintu kyennyina mu wano mu Uganda Total kati ku mafuta ga Uganda bagambye bwe bati Total eyina emigabo 75 ku buli 100 oba bwe nabitegedde bwe mwabitegedde kati gwe bw'obigatta nga Besigye wa opposition akolagana ne Total mu mafuta ga Uganda Besigye alinamu emigabo 75 ku buli 100 FDC mwebale nnyo mwebalire ddala basajja mmwe muli babi n'okusinga Museveni basajja mmwe muli babi n'okusinga Museveni Besigye yaleeta wano ekigambo kya Plan B tagitambuzangako yadde inchi abaana baffe bonna babamazeewo bababuuza Plan B talina kye yali akoze mwe bannayuganda kambabuulire bino byonna bye babalimba kati njagala mbabuuze tumukunda aliwa olwamala akalulu ne bamala ddiiru yaabwe yabula Mugisha muntu aliwa tumukunde ne Mugisha muntu bali luddawa Uganda tetubangako era wano wensaasirira abasajja abagezi abasajja betu abalungi nga Ssemujjuŋŋanda batambulira mu kintu kye batamanyi bannayuganda basituka Katonda yatuyamba n'atuleetera opposition entuufu omwana najja ne mumulyamu olukwe ne mugaana Ssemujjuŋŋanda olyeyo ovulungutanireeyo amusore mu bantu benneegomba era omuntu gwe siitako ng'ayogera nze si buli muntu ntino muwuliriza nze sobola kuyimirira nga Kiwanda ayogera kakati Kiwanda ng'ambe ki Ssebunya ng'ambe ki Kakooza ng'ambe ki naye waliwo abantu besiitako Ssemujjuŋŋanda buli ayogera magezi buli kigambo ekiva mu kamwa ka Ssemujjuŋŋanda gaba magezi y'omu ku bantu benneegomba naye Ssemujjuŋŋanda n'oyimira mu kintu ky'otamanyi nkugambye genda onoonye nga Besigye ayogera nti nze ndi agent wa Total kati gowulira kino amafuta gonna ag'e Uganda Besigye agalinamu emigabo 75 ku buli 100 kubanga Besigye ye yagamba nti yakolera Total era n'agamba
kino yakyogera lwe bamu accusing ennyo nga bamugamba kubyawo kotuwaka watugamba tuggalewo ate nga gwe totaalo ekola totaalo zikola otugamba tuggalewo nagamba kituufu naye totaalo si yange nze ndi agent era ndya commission tugambe nti gwe wakuba ddiiro y'emigabo 75 olye commission kula kubeera tebabulwa kye bagamba bwe bajja nga bajja babizingazingayo bati nga bakubira terms babuuziza Bahati sente otwala zaaki yagenze kudda mu terms za economics mbusimanyi network yange badde ki kyenkakasa tebakyasobola gikwatamu ekyo kyenkakasa tebakyasobola gikwatamu okujjako nga babba essimu ate era olugula endala tutandikira we twakoma kati tugambe nti Besigye gwe warobingira totaalo kubanga gwe watugamba gwe oli agent wa totaalo gwe warobingira totaalo mukazi waali bweru gweowulira omusajja Kofi Annan bw'amala okufa omusajja omunagana eyali secretary general wa UN mu mannya ge baali balonze kwaliko Olaro Otunu ye yali agenda okuddira Kofi Annan mu bigero okubeera secretary general wa UN Museveni yamuma signature kubanga president alina okusayininga ku recommending Museveni yamma oyo musajja Olaro Otunu ne banoonya ne basaba Museveni yamugaana ogenda okukola mu UN Besigye ali mu UN akola Besigye ali mu totaalo ayina emigabo 75 ku buli 100 esente ezizimbye amafuta ogugundi ogw'omudumuza Abannayuganda batusuubiza ensi n'eggulu amafuta bwe gatandika mugenda kulya emmere amafuta bwe gatandika mugenda kunywa obuugi amafuta bwe gatandika mugenda kwambala Bannayuganda bayita bwereere wabula tugamba temufaayo katukole byonna amafuta bwe gatandika mugenda kusoma amafuta bwe gatandika mugenda gendako out amafuta bwe gatandika mugenda kulya chips amafuta teri kunusu nkugambye kunusu 10 tulinako 15 Besigye alinako 75 ku 10 alinako 75 kati ffe Bannayuganda ffenna abali ebweru abali luddawa tulinako emigabo 15 kati bakubireko mu ngalo FDC muli babi kyovola ba mukama agenda kuba balayi basajja mu mujja kufa bubi mwekamba buli Bannayuganda si basiru naye ebbanga lye batambulanga Besigye kale senga twasigala ne Ssebaggala ataasoma senga twasigala ne Ssebaggala waffe tumanya nti Ssebaggala teyasoma tuli ne Ssebaggala waffe naye twesiga abasajja nga ne mu opposition tuli ku Museveni kwe twesigamye naye bannange Bobi Wine weebale kujja ate bino twandibitegedde ddi okuva Bobi Wine lwe yajja Besigye yakyuka n'enjogera n'enkola ali eyo omulabira ddala ng'alina akasajja ku mutima atulimba bulimbi kwegamba omwana yaba Bobi Wine yamutugamba bw'ati siina mmundu siina ssente siina kyennyina wabula nnina ttooki ennene gwe kanya kwetegereza buli enzikiza lwekwata weetegereze gwe buli woyagala okugira nze nja kumulisawo gwe mbuulira bubuulizi juzi tumugamba tumulisizeeko mu balamuzi omulamuzi omukazi yakomye unagamba bannange gwe ovanga omusajja abasajja ne bakwata Supreme Court okitegeera Supreme Court yentabiro entikko y'obwenkanya mu ggwanga gyo baagiggadde Winyiddolo n'alagira n'agamba muggale waawo tewali wano kujjawo bwenkanya tewali kufuna bwenkanya omukazi n'afuluma omukazi n'agamba bw'ati kineewuunyisizza nnyo Ssaabalamuzi agenze mu maaso n'okkola ebikolwa ebitali bya mateeka abutagoberera mateeka n'aggalawo kkooti olunaku lumu nali ndi ku ssomero nga ndi mu primary I was in primary 6 nga waliwo omwana nga twagala nnyo okusamba omupiira nga ffe totunyumiza nnyo byakusoma twagala kusamba omupiira primary mugimanyi kati essaawa bwe zaatuukanga mu ssaawa 5 ng'omwana abbayo eddakiika nga 45 tayimukipa ngabba eddakiika 45 ng'agitwala nga ziyanguwa okwera ssaawa 7 naye ng'akimanyi mu bwongo nti abbye eddakiika 45 ng'akuba akade
kati kasita akuba akadde abaana tobanyumiza abaana baba balina kufuluma bweru kasita akadde kamala okuvuga akalanki balina kufuluma bweru headmaster n'abuuza essaawa eyo ebadde ki najja n'agamba eyo essaawa mugitereeze n'agitereeza bwe zaaweranga omusanvu omutuufu ate ng'olwo tulina okudda mu kiraasi nga tusigalayo tuzanya kubanga olwo ziweze musanvu olwo zaakawera musanvu naye lumu headmaster bwe nga tuzanyira ddala paka nezimala owera 8 omutuufu ne tulyoka tuyingira mu kiraasi nalyoka akuba kadde ne tuyingira mu kiraasi naye ffe ebivubuka ebyali ebikulukulu ffe twali tukimanyi naye headmaster yatandika okinoonyereza lwe yakimanya yagamba omwana omanye ebbanga ly'obbye eggwanga lya Uganda okimanyi omanye ebintu by'ofiiriza banno nga byayogera tetubitegeera omanyi ebintu by'ofiiriza banno omanyi nti nno obadde oyimiriza eggwanga okufunctioninga nga tuli mu primary yakuba omwana yayita omuzadde w'omwana n'amumuwa n'amugamba gwe mukole kiwetaga ng'omuzadde wali ne bakuba omwana kiboko 15 10 mwaga kubba ggwanga kuyimiriza ggwanga oyimiriza otya essaawa z'eggwanga wingiddolo olaba babonereza omwana wa primary 6 mwe nze ebyokulabirako byembawa mbeera siba temulowooza mbuno ntulaawo nengenda njiye endobeso eno si ndobeso sebo mbabuulira oyo omwana bamuyita Katunze mumanyi ne bwe yagala mukutwalako ava mu lubu lw'omugenzi zimulamugwanya w'amawokota eyasooka okukiikirira mawokota alina muganda we bamuyita Nganda ku kizinga ebunjakko oyo mwana bamuyita Katunze avuga boda kambabuulira avuga boda ebunjakko ne bugoma ku stage gendawo ku stage ebugama obuuze Katunze omwana bamukuba kibooko nti ayimirize eggwanga osiba otya eggwanga Uganda ebbanga eryo lyonna ottidde banno future emirundi gyonna naye Winyiddolo yaggaddewo kooti lwaki judgment y'amabirizi eggwanga ne balisiba ne baliggalawo ate si kyekyo kyokka eggulo nabadde ngenda kyogerako najjidde wano Salamu Musumba yagenze okwemulugunya kubanga amateeka ag'okuwabira MP omulinda n'amala okubeera mu gazeti amannya mu gazeti kasita gafulumye yamulugunya n'agenda okuwaaba Salamu Musumba bwe yagenze ku kooti babadde bamwetegekedde ejjo ne bayiwawo bakanyama Salamu Musumba talina kuyingira mu premises za kooti ne bateekawo bakanyama ne bamugaana tawaabira sipiika ye yalwanye nga bw'omumanyi ye si mukazi mwangu yalwanye paka ndowooza nkeera walwoba okuteekayo petition naye ng'ejjinja ekamuli bataddewo gundi tewali Salamu Musumba kuyingiza wano petition bakanyama ne bajja ku geeti omulala yenna ayingira Salamu Musumba talina kuyingiza musango talina kuwaabira sipiika eyo ye Uganda gye tulimu leero ndabye wano omwana baamugobye mu Uganda Cranes mbuno yapostinga Bobi Wine mbumwana yapostinga Bobi Wine amanyi omupiira gwe mungi alina omupiira munene gulinga ogwa tractor naye bamugambe newankubadde olina omupiira munene nnyo gulinga ogwa Jani Ruben twesonyiwe kubanga wapostinga ng'okuriticizinga Museveni awo we tutuuse era njagala nkubira abantu omulanga abali mu nsi z'ebweru mbeegayiridde omwana oyo mumuyambe mumufunire ttiimu mulage bano abasajja nti sibe bannannyini nsi oyo mwana mumuyambe mumufunireyo mune bwe mumutwaleyo wansi mu lidiz ezo eza wansi mumutwale mu butiimu bweyo agenda asambireyo omupiira ekitone ky'omwana kireme kufa omwana abonaabona lwaki mbukubanga awagira Bobi Wine bamugobye mu ttiimu kati Bebe Kulu yatuwogalira mbu omwana wetu yakoze bigezo muno kubanga asamba eyabadde ku lizaavu yateebye golo mmeka tutebedde gugolomeka mwandironzewo ekisingawo najja wano ne mbasomesa ku kusalawo mwasazeewo nti omwana agenda asamba omupiira aleke mugezo temutuleekaanira bw'obeeranga n'ebintu bibiri nga bifaanagana obanga byonna bya makulu tulolondewo ekisingawo Ibulayimu yagamba Luti tunula ensi gy'eva ne gy'ekoma Bayibuli egamba Luti n'atunula
ebuvanjuba n'ebugwanjuba n'atunula amambuka n'amakkirira n'alondawo Sodoma ne Gomora n'amugamba genda. Bwe mubanga mwasalawo nga mukimanyi nti omwana ennaku z'omwezi bwe zitagenda kukola bigezo ate alinayo omupiira waalibadde weebuuza ku first 11 yali golokipa nti bw'atakwata bagenda tuteeba atulekanira ng'omwana we bw'ataakoze bigezo. Omanyi abaana abatakoze bigezo gwe olwa gavumenti eno owuwo nono yafunye ne allowance nawulira nefuta ly'ennyonyi mwekamba buli nze njagala nnyo okwebaka nze njagala okwebaka mmwe nzija kukwebaka kati kubanga nina okulowooza ennyo naye nze bwe neebaka nninga jambiya ejambiya bw'ogiteekawo gw'oginonawo bw'otaginonawo tevaawo nze neebaka naye mu nnyonyi seebaka gw'ensaga n'ennyonyi natunula okuva e Uganda paka Ethiopia akakagendo tekaali kawanvu kati nentunula okuva Ethiopia okujja wano kiro kiramba nga seebase nange kwolwo neetya kati omwana wo yabadde mufuta totunyumiza gaboozi. Omwana alina omupiira ali ku first 11 bamugobye mu kampu kulwa kupositinga Museveni kwogera ku mbeera eri ewaka. Mwekamba buulire mugana ngenze bwe nebaka nga jambiya gujja okwata jambiya ogiteeke wali odde eri ogiyite oba enejja ne bw'ogiyita ne bw'okola otya ojja kujja ogyenonerewo wano bw'oba toginonyeewo ebeerawo paka nja nze wente we neebaka. Bane mukamba buli stop pretending nti nembeera nnungi e Uganda tewaliyo kirungi. Bana abantu betutya muleka mbabulire bana Museveni yakwata abantu 27 ne bagenda ne beenunula. Museveni yakwata abantu 27 bana Uganda abayira Bobi Wine obululu muli luddawa. Bana Uganda abayira Bobi Wine obululu muli luddawa. Kale katugendere ku bululu buli bo bwe bamuwa milioni 3.5 ziriwa. Milioni 3.5 ziri luddawa. Museveni yalina 27. Oyo Museveni gomutya mugende musome history. Museveni bamutuyako cheni ya ulinzi ne bamugamba atula ne bamutuza mu ttaka. Mwabo mulembe guno Museveni mumulabanga Katonda. Full figure yabalimba mbuno oli Yesu waawa. Omusajja yamukwata wali ekireka n'amuteeka cheni ya ulinzi bakunoonya. Ne bamugamba tula walijja mwenga tonazijjamu. Naye muntu nga gwe mwe mumuwe ebitiibwa genda osome history. Barwijema be bamutasa ne sali musale ne bajja bamutasa ne bagate musola muteka nga atudde wansi ku ttaka ne mukazi we n'omwana owakana yeye nyini yakiwandiika genda yobuuze. Nemo mumulabango bali imoto mumulabo banga no bana Uganda milioni 3.5 ziriwa kubanga twali milioni nga 7-8 fenna mazima ddala basajja 27 batuwambye. Kambabulire ekirungi bimwagala mu bimanyi ensi tegenda kukuwa kyoyagala ensi egenda kukuwa kyolwaniridde. Kituufu ensi esobola okukulaba nga olina kyoyagala. Abana bangi abagezi tebasomye nga mu butufu njagala ombuuze basale za Uganda bani gwe ku kyalo kyewammwe olina gwomanyiko eyasomera ku basale ya gavumenti. Barwa musana kati bana batulekanira ku radio basomera ku basale basomera ku sente za gavumenti olwaliro be batubonyabonya bani oyo mtabani wa muntu yera mugisha muntu obote ye yabawerera basomera ku sente za gavumenti. Muntu yera ulira muntu yera yali musajja nga awagira obote okufa obufi nga musajja wa UPC nga mugisha muntu ono naliwo kati Grigori mugisha muntu nga asoma Makerere University ku sente za gavumenti. Nagenda nayingira ensiko teyali bwe yamala ebigezo bwe yamala ekigezo ekisembayo nagenda eruwero teyalinda na kumutikira nagenda eruwero ne bituuka mu matugo obote nti mutabani wa muntu yera agenze mu nsiko yegase ku Museveni. Obote nagamba fine
tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Omwana bwabanga bwasazeewo okunwanyisa nze abadde amujjanjaba yamanyi. Era muntu yera bwe yafa obo teyagenda n'amuziika. Era n'akyogerako mu kuziika n'agamba tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Omwana bwabanga bwe yasalawo n'addira essomero lya gavumenti eryali ku kyalo n'alibbulamu muntu yera n'olwaleero likyaliwo. Basomera ku ssente za gavumenti ffe batubonyaabonya. Naye lwaki batubonyaabonya? Bo baali 27 ne batambula ne bagenda ne beerwanirira. Wamma Museveni twala buli kimu, buli nnyumba ekusanyusa gitwale, buli ttaka erikusanyusa litwale. Era nze Museveni senga nnyamba n'antwalira ebintu bino njagala buke ku makya nga tingatinga zikubye nga tingatinga zikubye Lubaga ku ttaka, zikubye Namirembe ku ttaka, zikubye wonna mutwaleewo muzimbeewo bye mwagala, muzimbeewo akeedi byonna byonna bannayuganda lwe banaasituka. Abasajja bagenda ne beerwanirira. Mbadde awo nga mbirowoozaako ne ngamba ne bano abasajja beerwanirira babitwale. Babitwale tufuuka abapangise wa. Ojja kupangisa ku ttaka lya kitaawo. Omusajja ajja dditwala azimbeko ennyumba akupangiseeko. Waliwo ekintu ekinnumya olwaleero. Waliwo omukazi awe Kawempe Kawempe awo around. Yabadde ayanika ngoye. Bapangisa mu ghetto awo Kawempe. Nga landlord yasima septic tanka n'ateekako ekisaanikiranga kya ghetto simanyi mbuno wabaddeyo plywood ne cement. Omukazi yabadde ayanika engoye n'alinya ku kisimenti ekyo ne kibomoka. Omukazi nagwa mu septic tanka. Nge ekaddi yeruddewo omukazi nakkirira bw'ati alaja nange tebamuja bawali mu nyumba amulinda tamulabako yagenze okujja atabuuza banangaliwa okulingiza nga mukazi wakkirira musoweji wansi bw'ati amulwanya ngo omukazi tukyasobola nakkirira bw'ati bwe bakubye endulu bwakoze bagenze okujja ngo omukazi afudde nga akiridde mu bbi agwereddeyo ne bayita poliisi. Polisi yagenze okujja ng'ebikola byonna tekuli kikola. Nereeta generator nga teyaka okutuulako ku sewage. Generator nga teyaka ekimotoka bwe kyatuuse ne kizikira. Abantu b'ebyalo ne basala ebidomola ne batandika okusenayo bbi nga bamukendeezeeko balaba oba batuuka ku mukazi. Omukazi bagenze omutwako ng'omukazi yafudde dda. Polisi teyina bikola naye ebyatiyagaasi babiina. Eyo ye gavumenti. Balese generator okugira nga generator tekola naye gwe bagambe nti no Bobi Wine wuli wali olabe ebikola otegeere nti bayina ebikola kubanga biyamba bo ebiyamba ffe wabula ffe tulino mu tugamba bwe tuti abayimbi babate bayimbe abakomedi batute Museveni tute tuyimbe Museveni bate bayimbe ojja na kufuna obuweerero bate bayimbe bate bagende mu ndongo bate basabe ekkanisa azijjuze kati azite SPO zisimanyi SOPs azite mu chachi muddeyo musabe muddeyo bababbe mugende mu ndongo muwulire ku ndongo mujje mwebake atufuge 5 atongereyo ne 5 emirala. Tugenda kutandika okupangisa ku nyumba z'abakitaffe. Abasajja bagenda kutwala ettaka bazimbeko tukomewo tupangiseeko. Bo beerwanirira ensi yabamma kye baali baagala ne bagenda bakirwanirira ensi n'ekibawa. Naffe kye twagala tukimanyi ensi tegenda kukituwa okujjako nga tugenze ne tukirwanirira ensi ejja tuwa kye twetaaga. Ekyo Museveni yasinga okukimanya. Bino byonna bye mwagambye nawuliddeko abagamba ono si ye Museveni oli alabika yafa oli yakaddiwa bamuwera kajiiko ono ye Museveni. Muleka mbabuulire teri nze ku lwange teri kuloni simanyi biki no Museveni luli twali tumunyize tugenda mu kalulu alaba population eraluse nga Museveni takyalya takyanywa Museveni nakugana gwawo naafana n'ekimenke kuba yali alina pressure yali alina stress Katonda namuyamba corona najja. Era kasita goza ki Museveni yensibye ku corona namusitwako stress zonna Museveni natandika okulya kamere. Gwe wali ofunye ku kizibu stress nekubira ennaku 3 tusobola okusanga tugamba bannaye ono ngaafaanana Juli
nti yoyo nti Julie nali naye weeks 2 nanga ageze bwati nti yoyo Julie chichi tuge kutuka kujja nti banaye banamwe mundeke mumanyi bannange banaye ne malankubulira nga stress zikubidde week eji Museveni kye yaliko kyovula babwe yekwata ku corona teyamuta ira Museveni tasobola kuta corona mwe mwino okumumusuuza Ticha Lumbiye yatugamba bwati weeks nga 2 emabega Lumbiye yatugamba bwati Museveni yagambye abasirikale sina sente za kubawa nange mundaba esente zimpeddeko abazungu tebakyampa sente wabulamba wadde mundu mugende munonye sente ne mugamba wala banange Lumbiye alimba wabula propaganda wabula nze Lumbiye ansobera olabye ku katambi omupoli omusirikale wa UPDF ayine mundu aline defense w'ekyalo bayingidde mu dduuka ly'omusajja supermarket oba batwala sente basikayo safe bamukonkonye na bukonkonye na gulawo ne bamukuba emigere ne bakuba ab'emmanju ne bayingira ne basika safe omusajja Katonda yamuyambye nga mu dduuka mulimu kamera omusajja yambadde mundu bwati n'omulala yambadde bwati omulala alina akakofiira ne bakwata mu safe ne basika safe ne bajja tebakubireko mu ngalo Museveni yongeza Museveni yongeramu we are pretending nti embeera eri okay we are pretending nti Uganda sebo tulina mukuwasa waliwo yampereza message nagamba nti omukazi wamwogeddeko sinamulaba naye omukazi namulabye banange Chosen Beki oba Uganda ye yawulidde nga Uganda tekyali nkanya Uganda etuse ku kino Chosen Beki okubba sente zange okunzija mu kidala kati nfulumenti ogenda mu kidala mbuuza abagenyi nga Chosen Beki taliiwo Uganda egudde eddalu kwegamba yalaba ekyo Uganda sinnenkanya Chosen Beki teyamuyingiza kidaala era omukolo gwa musaze kale tubeere ku ekyo ensi tegenda kutuwa kye twetaaga mbabuulira mazima ensi tegenda kutuwa kye twetaaga ensi egenda kutuwa kye tulwaniridde gwe ASP oyogere ekyo kulwokubanga oli bweru nange nasangiddwa ndi bweru sira kyakukikolera naye nange kyensobola okukola kyekyo kyensobodde okukolawo kubanga era n'abasobola okukikola batono waliwo wanamu bangi mbalaba bagamba nedda nze bondabangako tonjogerangako nze natumiranga abasumba bange ne mu basumba bange mulimu abangamba toddangamu okuntumira todanga mukwogera ku linnya lyange mwana wange tomanyi kiri eno sikyabatumira nze nina abasumba bwe ngenda mu kyalo nyina omusumba bwe nzije Kampala nyina omusumba nyine yanjigiri eyansomesa ministry nyine yamperera nyina abasumba everywhere buli wenda gangwa mu mikono gya musumba abamu bangamba nkwegayiridde toddamu bangambye wantu talina ku social media wabula bamugamba bugambi nti mutabani wonno nakutumira nti mumugamba nyambe taddamu kutumira butumizi toyagala ife tuwaddeyo face zaffe waliwo yambuuza gwolowoozeeyo oli wala tokisobola kujjayo oba abantu nga twabanoonyeza wano tubafuna nomugamba mubatwale mubakole kyemwetaaga mubakole kyemwetaaga taata ne bwe mutta taata mumutte ye yabaleeta bwe mubanga kyemusobola okumusasula kumutta mugende mumutta alibunjako buwama mugende mumutte ye yabaleeta nze binkwatako gye yabaleetera naliyo yabakubira emundu n'abaleeta mugende mumutte bwe mubanga kyemwagala naye mu maaso Amini yagamba Museveni ng'ali Tanzania bw'otaalekerawo okuzoganya gavumenti yange ngenda kutta bazadde bo Museveni amugamba batte mu future ojja kusasula baabo mubatte n'abaana gye bali mubatte n'omukazi gyali mumutte ate tunabegayira tuka kakati kyemugamba mama wa Frank talya yawona omutima gusigala gukuluma nayo ino bera Bible egamba bweti ng'omubi bwafa kyovula bate waliwo ebintu ebimu bye negomba ku basiraamu omusiraamu tomutiisa nakufa Muzata yagamba just matter of kukusookayo bw'obojja bw'onoobonsanga bwe naalumanya ndi kubuulira nti mukwano kabulangiti kange okandeetera simple
Bible ffe tugamba bweti abalokole ng'omubi bwafa n'omutukuvu bwatyo bwafa kubanga lyekkuba okulaba Katonda. Mubadde banaye bannayuganda bwe tutasituka kulwana, bannayuganda bwe tutasituka kulwana kambabuulire bana basajja ekirungi nabo batandise okukaaba. Bulijjo tamala emirundi agamba bwati Bobi Wine akolagana n'Abamerika, Bobi Wine akolagana ne Amsterdam, ayina abasajja ebweru, ayina abaseneta abamuwaga, ayonone eggwanga lyaffe, ayonone eggwanga lyaffe. Jo yagambye bwati banange mutabani wange munene, mutabani wange munene, baseneta bankubira essimu bangamba bannaye ng'olabye n'omwana, omwana munene waliwo ekijja. Amerika erina okutuyambako katikati. Baseneta bwe bamukubira ku mwana we awo balungi. Congress yankubidde kyokka bulijjo agamba Bobi Wine mubi nnyo ayina baseneta bakolagana nabo katubakubireko mu ngalo. Temunnaba. No one is safe. No one is safe. Baseneta bwe boogera ne Bobi Wine babi nnyo. Bobi Wine agenda kutunda ensi yaffe. Bobi Wine agenda tunda amafuta. Gago bagatutte tebana bulijjo mugamba Bobi Wine agenda tunda amafuta. Kakati ku mutwalo bwe bakuwako 1,500 era baba bagatutte. Amafuta gali Amini ye yagalaba. Amini yagana no gasima. In fact Amini yagamba gabeereyo. Amini yagamba gabeereyo tewali nsonga nga Amini aliko sanctions. Ensi zimusibyago by'abayindi ago by'abazungu ensi ne bagiteekako sanctions. Amini yagamba ngenda kuyimira ne bannayuganda aga amafuta gabeereyo. Gali tuyamba mu future gabeereyo temugakwatako. Naye bw'owiranga Nankabirwa agamba amafuta g'omulaalo, amafuta g'Omuseveni yagajjawo. Amini ye yagala baga amafuta n'agamba gabeereyo. Temuddamu n'okugoogerako, temuddamu n'ogawandiikako, temugogera nako mumugaleko eyo. Naye Nankabirwa atubuliranga bwe gali aga Museveni. Mwe mulowooza Museveni asobola ovaano nga tannaba kukwata ku ttondo lya futa. Amafuta g'omulaalo enteekamu amafuta. Omulaalo akama amafuta enteekamu amafuta. Oba gali mu Ankole. Aga mafuta gali Lwakitula. Bannayuganda mulekerawo okupretendinga nti embeera nnungi. Abasajja batubba batumalawo. Katumba Wamala simanyi muno yewa ministry ya Works. Ataddewo batandike mwenna muddeyo mukyuse driving permit. Mugenda kuzisasulira bukadde. Mbukulu okubanga technology yeeyongedde kati tuli digitalized. Mwabachajjako ne internet. Mwabachajjako internet mbuno digitalized. Bwe bituuka ku byammwe ebibayamba olwensi ekuze tugendera ku mutimbagano era bigenda kuba digitalized. Mwabajjako internet. Mwabablockinga internet kugamba bane waliwo ebintu byotunulira Uganda n'ogamba bannange Mukama Katonda. Lwaki tewantonda wakiri nga ndi Murundi? Wakiri mbeere Burundi. Wakiri mbeere Burundi. Waliwo ebintu by'owulira Uganda ati bajjeko social media, bajjeko internet. Wabula bwe kituuka ku byabwe bye baagala bagamba driving permit zonna ezibaddewo zonna kati zivuddewo zonna nfu twagala okulinnyisa omutindo ku lw'okubanga ensi ekuzeewa. Ensi ekuzeewa nga n'amasannyalaze gakyagenda. Bukyanganzi gyano sirabangako ku masannyalaze nga gagenzi era ne gagenda. Eno ensi gye ndimu yafuna independence 96. Kyenda mu mukaaga amasannyalaze sigala kati myaka ngenda wezi 5 amasannyalaze tegagendangako. Uganda gagenda ensi nesigala ng'eri nnomo buli kimu ne kibeera okke. Mu nguudo mulimu ebinnya. Kampala jjudde enfuufu. Oba nje nzita olunaku mbakolereko live ya kubalambuza gundi Doha. Mulabe kye bayita ekibuga. Uganda tetulina kibuga. Era osanga omuntu agamba Museveni ng'akuze gwe omanyi Kampala gwe. Tulina Northern bypass wali gundi flyover. Omanyi gwe kye bayita flyover. Omanyi kye bayita enguudo. Waliwo ne yaŋŋamba ffe tusinga oluguudo olulungi mu nsi yonna yabiwulira babyogera ku CBS. Tulina oluguudo olusinga mu nsi yonna kubanga baalubbako ssente. Lwe lusinga oteekebwako ssente nnyingi. Nkugambye olwo oluguudo ne lubeera wano. Balutema ne balusimbamu entende.
olwo nalwo luguudo mbulwe lusinga mbuno obulungi mu nsi yonna nje mbakwatireyo ndi wano mbalage oluguudo mbalage kye bayita amakubo eyo Northern bypass gye bagamba bwogenda ku Google n'obuuza oluguudo olusinga mu nsi yonna Ntebe Express Highway lwe lusinga ku Google mu nsi yonna niye nkugambye ne lumala lubeera wano balutemaatema ne balusimbamu entende ero nalyo kkubo era nowulanga ne munna byabufuzi atudde ayogera Kakooza ne ngamba Kakooza MP alya mmere kinjima abaana bange mbutulina oluguudo olusinga mu nsi yonna amazima genyini mu abasajja betusasula ne mutambula ne mugendako nebweru era nebuuza bwe mutambula ebweru muba mugenze kunona yoki kiki kye mukoppayo Kampala ali munzikiza nga maliriza njagala kuyogera ku kintu ekya omulamuzi omukyala Kisaakye kubanga essaawa zimpeddeko Museveni ekintu kyeyakola kutukutula omuntu ne bwakola ekyensonga tetukikkiriza kubanga tubasuubira okubanga bonna baayononeka muleka mbabuulire ensi tesobola kwonooneka neggwayo waliwo abagamba nedda bane move consciously mwe you people move consciously mwe kambabuulire Museveni yabeera mu nsiko ng'abamubalira bali mu gavumenti y'Obote Museveni agamba olumu gavumenti yamunoonya ng'ali mu galaji ya Rugumayo nga minister mu gavumenti y'Obote nga Rugumayo yamukwese naye nga Rugumayo ali mu cabinet bateesa engeri gye bagenda okuba Museveni n'okumumalawo akugamba bwe yali asimbula okugenda okuba Kabamba olunaku lwe olwasooka agenda akube Kabamba agenda akube Kabamba yasimbula Makindye ewa Rukikaire nga Rukikaire minister mu gavumenti y'Obote n'amusiibula bulungi nnyo Museveni n'ali ekyeggulo agamba ekyeggulo yakiri awo ne balinnya pick-up ne bagenda okuba Kabamba mu gavumenti mulimu abantu mweleka mbabuulire bw'ofuna source lwaki Honorable Kyagulanyi yajjayo omusango ojja kumanya nti mu gavumenti mukyalimu abagezi wakyali abaagala ensi yaabwe oyo omulamuzi muleke okay bweba sitanti katumwebaza olwekyo ku lw'okuba ye yakkiriza ogitwala abasajja nga baagitidde nze waffe MP waffe omusajja ye abaddeko aliko kati agenda ye Lubyayi Seguya John Bosco Lubyayi owa Mawokota South yakwata ku constitution ku age limit bwe yamala ogijjawo Nakawunde ye n'atagikwatako omukyalo district Lubyayi bwe yajja okutuwa explanation yagamba bwati bannange bannamawokota mu nsonyiwe temunyiigira kuli kwabadde kufana kuwona abasajja bansindikira message ne bangamba bwe sigikwatako bagenda kunzita nze tenentya ng'omukazi Nakawunde ye yakkiriza n'agamba oba kufa kanfe sigenda gikwatako era oyo omukazi nze munenyako ekintu eki kusigala mu NRM oyo mukazi Nakawunde senga yajja na kadi ya gundi bwebweni yali badde agimuwa yategeera nti kakati gundi eriwo laba ambulera dduka yali badde ajja kulwana kufuna gundi ambulera yagaana nekimulirayo naye nga teyagikwatako history wasigadde alukirini omusajja yate n'agamba omusajja yagambye okunzita kati obanga abasajja baganye okutwala stand eyo Kisaakye n'agitwala tumuwe credit eyo si stand nkugambira omukazi asaana n'okusabira ennyo buli lw'ofukamira okumusabira musabire gwe senga omanya butya bwe kitandika okugamba nti kati tujjeyo omusango ojja kumanya nti teyali stand nkomyawo genda obyenoonyeze bannayuganda mulekerawo okupulitendinga ebyo ebyokufa ne bwe tunaaba tugaanye okugenda mwekambabuulire nababuulira wana abagenge bagamba tugende oba tufa tufe oba tetufa tusigalewo ne batafa Bayibuli egamba bweti ijjo nakyogera nsaba era nkibuulirako gwe wulira
abantu abasimbula Egypt okugenda okutwala Kanani abasimbulira ddala bafiira mu ddungu naye nga bali ku lutalo olw'okugenda okununula Kanani. Abatuukayo baali aba Joshua ne Kolebu. Why? Be baali beetissa amagumba ga Yusufu kubanga baamusimulayo. Yabalamira n'abagamba Mukama alibazaayo ewaka naye bwe mubanga nga muddayo temundeka wano. Basimula amagumba ge ne bagatambuza eddungu lyonna emyaka 10 ne bagayingiza Kanani. Naye abalala bonna baali bamulekwa. Bakitaabwe ne banyaabwe bafiira mu ddungu. Naye tekyabagana kugenda kununula Kanani. Okufa tekyanditutiisiza kugenda kununula Uganda. Mbuno obwana bwange obuto bwana nze kitange yandeke waka nali muto ndujjukira. Yandeka nga ayingira ensiko nali mwana muto. Twali tulina edduuka lyangulirako switi. Lya musajja yali musiraamu nga bamuyita Juma omugenzi Juma nga batutambulako ne muzeeyi yangulirawo switi. Tata bwe yali ansiibula zali sawa nga 2 ez'ekiro nze abantu bagiwakanga bangi sawa nga 2 ez'ekiro. Kati nga namanyira okutambula naye nze bwe namulaba ayambala nze nange ne nyambala kuba ngenda naye nangamba awire sigala obudde buzibye ngenda gende wa muzeeyi Juma nkuletere switi nga nkomawo nalinda taata 83 84 85 86 87 paka 88 ninge lanze bwenzire wako oli kasitanyiza mugambo ntawaanya naye taata bwajja taata agenda kundetera switi bwamuleta sigenda kuwako nga yatulekawo n'agenda gwe bono gamba nno obwana bwange ono mukwano gwange gwe mbagambye nga ntandika namubya ne mugamba gwe tewali kintu kye tugenda kukola kitambule nga gavumenti eno yeriko n'agamba mwana nzireka ndeka kulakuba nze ekizibu kye nina saagala bantegeerere ddala kubanga eno abasajja bajja kutta gundi yange kampani yange ate eno bakasitoma bonna ba Bobby era nze bwe babyogerako sinyega era abamu banneekengera naye nze mbagamba mbagamba mbutuufu nze ndi wa Bobby naye bana basajja kati olwaleero alajja naŋŋamba nnyamba nkuba akasaale beerayo akaliro okawulire essaawa ziweddeko nga n'ebyokwogera tetubimalirizaayo. Ebya Kidandala muleme bitwala. Kidandala oba awaaba awaabe Sigirinya oba avaayo aveeyo ate nga tagenda vaayo ekirala Kidandala tulekeemu. Olwaleero Sigirinya ne bw'aba avuddeyo Kidandala tolibeerako memba wa palamenti wa Kawempe nze nkubuulira. Era Sigirinya bw'avaayo kigenda kubeeranga ekyakantinti. Ssebalu yawaaba ng'amanyi bwana awaaba ne bagenda mu by-elections ajja kujja Bobi Wine n'asamba akajji. Era Ssebalu teyabeera MP we ate taliddayo kubeera MP okuva lwe yakwata ku term limit. Yaliyo mu parliament n'akwata ku term limit ne bamugjayo. N'alwana akomewo biganye. Kidandala ne bw'olikola otya otulaze obunanfuusa emirundi mingi. Lukwago yalwana n'akuwa obwa deputy ne weegatta ne Musisi ne mubba ekibuga Kampala ne weefuulira Lukwago ne mumugobawo n'otula mu ntebe ya Lukwago n'otandika okuteeka siginikyayo ku bintu byonna eby'ekisiru ne basengula abantu ne babba ssente za KCC nga gwe deputy Lord Mayor gwasayininga Kidandala layiro like envelope genda olime kasooli genda olime embooli Kidandala tuviire tuleke genda okola ebirala ne bw'oli esimbawo kuba LC1 togenda kulya. Ekintu ekyamakulu kye wali olina okutukolera baali bakuwadde okubeera administrator ku NUP wali sigadde ku kitebe kya NUP nga bwe tukwetegereza for further notice wagaana n'okomawo n'otulaga nti gw'osobola okulwanisa NUP yonna ng'ekitebe n'okwata bakansala nga be wakola mu KCC wakwata bakansala bonna ne bajja mu Lukwago obwesige nejjo wabikola nga bamaze okusunsula bakansala b'e Kawempe n'obakwata n'otegeka omukolo n'olagamba bakansala b'e Kawempe bonna bawagira gwe tebawagira Segirinya nga bamaze okuwa Segirinya kaadi era bakansala n'obatwala tukubireko mu ngalo ne bw'onowaabira Segirinya togenda kubeerako MP okujjako genda mu kyalo gye tutamanyi naye Kampala tolibeerako MP ne bw'oba ofa. Awo tujja kulwana okufiirawo ne bwe tunaleeta omuyoozi wa kasasiro nga Segirinya tugambye nti muwoono bw'ali batasobodde kudda ate nga Segirinya tajja kuva mu palamenti naye ne bw'aba avuddemu
abasajja bagamba bwe bati Katonda waffe alitulokola ate ne bwana abatatulokodde tetugenda kusinza Nabukadduneeza kidandala Segirinya tajja kuvaayo naye ne bwana aba avuddeyo tojja kubeera MP wa Kawempe tugenda kubeera MP wa Kawempe tugenda kufunayo Bobi Wine omulala ajasamba akajja atulewo ne bwana aba avuga boda ne bwana aba atunda kaleerwawo ne bwana aba akola kidandala togenda kufuga ku kitundu ekyo tojja kutula mu parliament ya Uganda kye wakola mu KCC kyamala kyovula bannayuganda bakola obwenkanya bakumye obwa MP Sewanya nababumuwa yeeyongeza n'ennyongeza naye yalinya ku meza n'alwanirira Lukwago nga gw'omuwaddeyo oli ni Jennifer Musisi Jennifer ali US ayola omusimbi gwe beeraawe Uganda beeraawo bakufuge beeraawo bakukalakatenga nange bwe bankalakata mwaka by'abantu amaziga gwe ne Jennifer Musisi lairo Katonda omulungi ow'ekisa nkwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama nkwebaza olw'abawalabo ne batabani bo ababadde ku vidiyo eno Mukama nkwebaza olw'obulamu bw'otuwadde Mukama nkwebaza kubanga okyatukuumye tukyali balamu njagala okwebaza n'olw'abannayuganda abali e Uganda Mukama e Uganda tewabeereka Mukama e Uganda tewabeereka nkwebaza olw'obulamu bw'obawadde nkwebaza kubanga okyabalabirira bangi ku bo okulya kwabwe kuyimiridde ku kigambo kyo nti wagamba obwana bw'empologoma bulizirika ne bubulwa ekyokulya naye omwana w'omuntu ojja muwanga ekyokulya ekyo kyokka bannayuganda kati we bajja emmere bakeera ku makya ne bakutunuulira n'obawa abamu bakimanyi nti gwe obagabirira abalala tebakimanyi naye osigala ng'ogira obagabira kubanga Bayibuli egamba nti era nga bw'otonyesa enkuba ew'omubi ate era gundi ew'omulungi n'ew'omubi kubanga tewali nkuba yali etonye wa kazimba mugalu n'etatonya wa mama fiino omusamize bonna gwe abatonyeseza enkuba bonna gwe abawa Mukama ne bano abaana b'e Uganda bangi kati bakeera ku makya ne balaba nga balidde nga banywedde olunaku ne luziba ne balinda olw'enkya Mukama nkwebaza olw'ekyo naye Mukama nnyongera okukwebaza ayi Katonda w'eggulu nze mbuuza Mukama obumalirivu bwe wawa abaana ba Isirayiri ne batambula mu ddungu nga bakitaabwe bafudde bannyaabwe bafudde ne bagenda ne basuula ekibuga Yeriko Mukama bwakuggwako buwali olina bwokka tewasigazawo yadde obulala obutono nnyo bw'osobola obbawa Mukama abaana ba Uganda bali mu makomera bali mu mpuku basibiddwa bali eyo babonaabona bakubiddwa kati Mukama nkubuuza oli malayika eyagenda mu kkomera n'agenda n'asumulula Peetero n'amuggyako enjegere Bayibuli egamba yaliko enjegere nga geeti eriko enjegere kuliko abasirikale 16 abaana mu east mu mbirizi ze zombi mu maaso n'emabega bana be basirikale 16 Bayibuli egamba malayika najja naggula ebijegere naggula bigeeti n'amusitula n'amufulumya n'amutwala Mukama nkubuuza oyo malayika yafa malayika wamugoba ku mulimu malayika oyo yakaddiwa malayika oyo yalagawa Mukama tosobola kumusindika Uganda n'asumulula abaana b'abantu ababonaabonera mu makomera Mukama kyogamba amaziga amayitirivu ennyo n'ebiwoobe ebivuga mu safe houses ekiro Mukama tobiwulira Mukama tugambe nti eriiso lyo teriraba mu mpuku mu godown gye bagamba eri embuya Mukama tugambe nti abasajja bano bakambwe nnyo ne we bakubirawo naawe tosobola kusemberawo Mukama tugambe nti naawe bakulemye kubanga Mukama nga kigenze wala Mukama nsabo se omukono gwo gw'amaanyi malayika oyo bw'aba wali kale Mukama bw'abanga wamuwumuza ng'ali kubalizaavu mutukomezeewo ku luno Mukama tubiraba mu Amerika Mukama bwe wabaawo entalo ng'olutalo lw'amaanyi basobola okujjayo jene yawummula ne bamuleeta n'abawangulira olutalo n'addayo n'atuula Mukama malayika oyo bw'aba yali yawummula mutuleetere for the mission ajja atununulira abaana bano Mukama nga bwe yanunula Pawulo nga bwe yanunula waliwo ne yanunula Pawulo by the way Mukama ne yanunula Peetero Mukama lwaki tomusindika najja atununula Mukama Bayibuli etugamba olwobeeranga naffe mu buli mbeera yonna Mukama bannayuganda bali mu mbeera balabanga balekeddwawo Mukama Uganda ewulire erekeddwawo Uganda ewulire esigadde yokka naye gwe wekka asigaddewo Mukama okubalaga nti gwosobola kubanga Mukama buli omu awulira tekisoboka
abantu baweddemu amaanyi naye mukama tukwagala ojjo otaase Uganda wakiri mukama iffe tetugaana mu ngeri yonna gy'osobola otuyamba mukama tujagala gwe ne bw'otugamba nti lwogenda okujja okununula Uganda fulaga zigenda kwewubira mu makati g'emiti mu mirabba wakati mukama nakyo tukyaniriza gyewuubirewo bwe kibanga ekyo mukama kye kitununula leka fulaga ya Uganda tugisibire wakati mu muti tunakwebaza olw'ekyo amina mukama batabani bo ne bawala bo bano nabo balwadde bayina ennaku bayina ebizibu babanjibwa bayina looni bayina amabanja mukama waliwo ebintu byebayitamu balwadde balwazizza bayina endwadde kati bazita nandwadde zaabwe ne walowooza okugijjanjabako just agulayo kapeinikira n'amirako ne yeebaka mukama jangu basisinkane mukama jangu bagabirire mukama waliwo abamu nga waliwo ne byebaavaako takyamanyi na sukaali bwawooma takyamanyi nnyama bwewooma kiringa ekitono naye kinene mukama bagabirire mukama gulawo enzigi Elisa yagamba bwati nti bwe buti bwe bulibanga kampegaano enkya mu Samaliya mujja kubaamu emmere abawakana ne bawakana mukama enkera mu Samaliya mwalimu emmere baali emmere ne basuula ne ku kasasiro nange mukama ndagula eri oyo omusajja alina ebizibu ebingi eri omukazi oyo alina ebizibu ebingi nti enkya bwe bunaabanga kampegaano nga ku matama ge kuliko akamwenyumwenyu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amina bannayuganda mukama abawa omukisa naye stop pretending nti embeera nnungi musituke mubeeko ne kyemukola nabagamba Katonda ayamba abo abatambuddeko abakozeeko yamubuuza Musa yali alina n'ebyokwewolereza ng'alinga nze mukama nanaagira ngenda nti ewa kabaka nga nanaagira kati kabaka mugambi kinga nanaagira mukama namugamba gwe genda kyengenda okukugamba kyono omugamba kyenaateeka ku lulimi lwo kyono omugamba kijja kuyitawo bino ebyokunanaagira bireke naye kyenakugamba kyenaateekako kyekiba kiyitawo namubuuza naye oyinawo ki Musa gwe mu ngalo zo oyinamu ki Musa teyalina ssente Musa teyalinayo kalina Musa teyalinayo baasi nedda Musa yamugamba nze mukama era nga bwendi kyennyinawo nnyina muggo ekintu kye yandirabidde n'okwerabira namugamba nti mukama sina kyennyina wakiri yalinawo omuggo mukama namugamba twala ogwo gwe munnayuganda oyinawo ki nze nyinawo peegi yange yino nyinawo akasimu kange kano nyinawo n'obwongo bwange nsobola okugoberera ekintu nenzija nenkyogera nange kyenninawo era mukama nze mugamba kyaba atandikirako nawe baako wootandikirawo wooli mukama ajja kununulira eyo ogenda tuuka ku nnyanja emyufu nga mu ngalo zo temuliimu muggo nti ye Katonda yandikoze atya okwawulamu ennyanja emyufu nga Musa talinawo muggo ni mukama yamugamba genda n'ogwo ye Musa ng'alowooza nti oba tegwaki oba bamulabe nti omuzeeyi alina omuggo akutta omuggo nedda akitegeerera wali mu maaso ga Falaawo nga naye agukubyewo ne gufuuka omusota n'agamba bulijjo siina muggo bulijjo nnyina kintu kirala n'atuuka ku nnyanja emyufu n'agira n'akoonako amazzi ne geeyabuluzaamu omuggo oyinamu omuggo mu ngalo zo mulekerawo okutuula ne munyumya ku beeti mulekerawo okutuula ne munyumya ku Arsenal ne Man U banaye eggwanga lyaffe ligenda mukama abawo omukisa ebirala tujja byogera enkya mutambuze vidiyo eno ekya WhatsApp nkibagambye mbadde nyina byenkyalinda mbadde nzija wano nembifuna kati mulindeko essaawa yonna tugenda kukola banaye tusabire eggwanga lyaffe sigadde nze SPRC Muwire mukama abawo omukisa mbagala nnyo I sign out to you all.